Okay, tukyagenda maaso gwa tulaba nze Nurdin Ntege tuli ku Megatron Media ne Nurdin Ntege tukugamba nti totuvaako. Ensonga ezenjawulo zituze twogerako tulina ate omukyala Hajati Dr. Kuruthum. Mukyala w'omwami Akram. Simanyi ku bombi ani mwami ani mukyala. Pacho. Nyongedde okwaniriza nnyabo oli otya? Ndi bulungi munnange. Mujebale. Kale naawe jebale. Obulabula nnyo. Omunnange ensi eno tukolera ewantu wangi oba okwatako ku bino ate waliwo ziri ensonga ze nagambyeko ez'abakyala n'abaami. Mbadde mbuze ba weeks 2 sirabikako na wano. Kitegeera ate nyinayo abantu bengulira amataka. Nyina abantu abankubira Nurdin njagala ettaka, njagala ennyumba, njagala emmotoka. 10% ng'ogifuna. 20 olumu. 10. Ngambira ddala 50. 50 banyingi oli akuwa ekikumi otwala 5. Abamu olumu waliwo ne benkolera ku byamangu 4 5 ne 5 olumu ngikolera naye kuba oli lwaki omuntu ampa ssente ze kuba abakakasa nti akolaganye ne Nurdin gwamanyi waali totwala abantu beeru sibatwala naye nga nyina ababatwala olina atwala mu Europe Europe mbalina naye saagala biwanvumu birimu okugumiikiriza kungi saagala byeteekako nnyo bitawaanya abantu omuntu ayagala ogenda mu Europe aba n'essuubi lingi nnyo kati omugamba okumugumiikirizisa kuno biki okwererako pressure ebyo sibigendamu nnyo ndi ku bino byensobola nti Nurdin njagala ttaka lyakulimirako nendi kunoonyeza ne nkugamba batuga miliyoni 10 buli eka miliyoni 6 buli eka oba miliyoni 3 wano kumpi naye ate togendanga wala nze ettaka ati nkunnyonnyodde ttaka bwe lityo waliwo abaagala amayumba agawedde waliwo n'abampu bazimbira nti talina muntu agenda mu monitoringira kizimbe kye kino nga kiteeka ku level ndala nnyo ati kati trust eyo kati nange abantu baabo bagambe nina ettaka nawe olina ettaka Genuine Estates kasita ogendayo ne Pacho bwe manya eryalibadde ku bukadde 5 balikuwera ku bukadde 4 ngenda kukolagana naawe 10 nga likoze eki kubanga nasabye musajja wa Genuine ne mugamba ntambudde naawe ebbanga ndoza myaka nga 10 nga nkulanga saboddizeeko ku bantu bange nangamba Pacho mbajjiddeko buli muntu gw'ogenda okuleeta muwadde discount abantu okunesiga baŋŋambe eŋŋanda zibabbye eŋŋanda tezifaayo so kati abantu baabo eŋŋanda ogigira yo ow'eŋŋanda kasita omumalira ekizibu ki ebisigadde gwe bakola gadi bengale okitegeera ate abantu bamu bambi bakolera mu bannayuganda balimba bannange these people nkubuulire era kyembola nti olumu sirabika mbeera ku mmotoka genda eno gundi alina ekizimbe kye numenga shuwa seminti gwamu egulidde ddala nensitula omuntu nga Pacho baamututteyo ne bamubbanga ovuddewo nze mbadde nkugamba ndeeta muleeta ne mutabula ebintu nga wendi ate onootabulanga buli nnaku kyoba okola teekawo ka kamera byonna mbirina nti kamera nzirina nziteekawo nengatta nako nti okay tugenda kukola tutya nsobola n'okugamba leero bazimba waagundi mwe musobola n'okutandika leeti ku lwange nti nzija ku 4 mutandike ku 4 nga wendi ne muzimba ennyumba y'omuntu ne mmanya nti kati tutambudde kati ne mmala ate n'ensasula ekyalo kyonna wamulyawo nga lwazi obbalabako abo just ennyumba eno ngize n'ogaana naye kati ani gwe tuba twekengera nyina abantu bangi bajja muzeeyi Nurdin gyebaleko kale kati bonna bajja ku sayiti ono ayambuka ono nyambuka naye ono nzikirira naye kati obeera wakati nogamba ngenda ani agenda baba mu mpalo kati nsasula ekyalo kyonna naawe kati nga ogenda kukiwa kigwe kyonna so kati munnange abalabi baffe bagambe nange naddizza bakasitoma nze ne Genuine Estates kambasomere ennamba yange obasomere n'ennamba yo aba Genuine Estates so ennamba yeyo ebyo byenkola bye badomboza ngambula mba mu kuzungadde eri mayumba taka kulima nyina ne bennimire mmwanyi zompite emmere ngenda funa eka zo nga 10 oba 2 oba mmeka
ne tulima emmwanyi tuzirabirira. Nyina omusajja alina ekigimusa bakiyita fatiso. Ani nkiteeka mu myezi 6 oyinza okunkubira ongabire buli kikyo. Bakiteeka mu mmwanyi wati n'osaba zireme kussa nga zaagala kutandika. Naye kye nazuddemu mu byonna nga bwe tubyogera beera n'amazima. Omuntu mubuulire njagala miliyoni zange ezi ojja kumpa akakadde oba njagala 2 oba 5 kisinziira kyagenda kukukolera. Niyo making sure naye kyasasulidde akifunye. Value for money. Abannayuganda we wakyabalemedde okukola. Ennamba yange eri 0701 55 85 63 070M 55 85 63. Ogambye estate ya mbagiyita batya? Genuine Estates. Tuddiza nzirizaako ku balabi bange bandabidde ebbanga, ku bawuliriza bange bampuliriza ku radio ebbanga. Kati abantu b'omu Lubaga bo bagambe bakozesa omukisa guno okwegulira akataka. Si ba Lubaga bokka n'abali ebweru. Ngamba naddala ababo muno mu Lubaga n'abeebweru. N'abeebweru abyebali. Some ennamba. Nga tusobola bakolera ko ate kati ennaku zino ebintu byalongooka muffe ku Genuine kitukola. Genuine Estates tukuwa ne weesaakingira ne political online kuba oyinza gamba nti njagala poloti etaliiko nkayana biki tukuweereza gundi gwe ne weesaakinga n'olaba nti eno buloko gundi plot number buloko biki bweki eri mu mannya okitegeera ti ebintu byaffe byonna biri genuine nga bw'owulira erinnya nti Genuine Estates. Kaakati n'olwekyo kuba ku nooti 7 nooti emu 0701 10 9193 nooti 7 nooti 2 0702 011 803 nooti 7 nooti 2 nooti 1 8 nooti 3 kati okukuddizaako gibasomereko mu lulimi lweri gibasomereko nabo bagambeko mu lulimi lweri abeetaaga ettaka abeeri abantu abakuseera eitaka kandi liri genuine okwenda muhandaki ogwa Hoima ogwa Masaka ogwa Mubende nkaha nkubagamba bugamba ngu enooti eri ennamba y'essimu eri nooti 7 nooti 2 nooti 1 8 nooti 3 ojja kuba n'otuteerera tuli kuddiza ku bantu abatulaba abatuwuliriza kaiti neno wamenyeyo ni obadde nga eneno programs eza pacho pacho ng'obadde otambulanga nange ebbanga lyonna ng'olaba programs zange eza pacho pacho obeera kwegamba ndi kuddizaako nange ku bantu bange nanoonyeza engeri gye nkikolamu neŋŋamba akanteese ne mukulu wa Genuine tuwe ku bantu nkweyanziza pacho pacho muno Hajati Kuruthum n'omwami we Akram okujjako ndoza ku lunaku lw'embaga tebafunangayo mawulire gaki ga ssanyu okuva lwe baakola embaga yaabwe okwanjula kwabwe ebifaananyi bitandisa okutambula nti omu yafeera munneki laavu era mu sho zenkola ku bye nazze mpulira nabadde nakoze zidasho nti Hajati Aisha Kuruthum ekyo kye yakola alina okuba nga yawaŋŋangusa Akram nga yamukyawa dda nakikoze sho ennaku ezi 2 emabega era ku channel yange eri ku Nurudini Ntege ne ku Megatron nti Hajati Aisha tayinza kuba na musajja gwayagala bwatyo n'amusindika mu America avuga ebiroole ontege Hajati Kuruthum asindika omwami wadde ku loole asengula abantu n'engoma nyisende meka abantu abavuga loole ze bafuna Bulaya bafuna naye ali Bulaya naye ku level ya Hajati Kuruthum gyaliko mu Uganda dokita owa KCCA maakyaze ebiroole bifuna kiringa boga ababoda bafuna ni waliwo mu bawaani oba ensonga ogitegedde ontegedde point yange n'emyaka gye baliko abato kape gy'ogamba nti bannange Hajati kitalo nnyo Haji Muzata yatufaako kati ngayagala omutundu gwe bagenda okulya naye obulamu obuli mu myaka egyo omusindike muloole eyo embeera abazungu bagikozesanga ne kati bagikozesa bw'ofuna obutakkaanya ne munno omuntu gw'oyinako obuyinza ng'omuntu omuyinako obuyinza omuwaŋŋangusa n'abeera eyo oba bamusiba oba bamutwala
abazungu botira okulaba wano mu Uganda baba bakola emisango yo ngeno bali kubibonerezo mumulooza ali Uganda yeyagala investor waliwo gosanga nti ali mu office nga yajja kusavinga kibonerezo Akram ali mu America bamusindika wano sende yali yazabwerere nebyo nabigenza okuggwa nyenzo okulya nga Hajati Kulthum alinga agamba nti ali mu kumaliriza mpapula zitamusajja agenda nebyo nanga bigenda maaso nkubira tutoki mu relationship yabo nga bigenda maaso nze siri ku simu nomali nkebera sawa kyensobola okugamba kiri kimu nti I think Hajat, I should give her flowers. Otya. Muguminkiriza nnyo yaguminkiriza nnyo Akram. Hajat Kulthum mukyala muguminkiriza nnyo. In fact mu bantu benjagala okusisinkana katola nti ngambe Haji njagala omusisinkana. Ali muizera Hajat oyo I've never met her but she's one person abadde nga akola ebintu byenzikiririzaamu ennyo. Biriwa ebyokuyamba abaana b'obuwala akoze kino wali omwana abonaabona amuyambye bambi akoze kino nakiri n'akatono kayina era neegomba nnyo naye lumu era if you have access I want to meet her Hajati Kulthum woman to woman lwaki olwabino wammanga nti ku mukyala abeerawo nnyo ku sayidi y'abaana abawala n'abakyala abadde akolanga nze omuntu yenna avaayo okulwanirira eddembe ly'omulala oba avaayo okuyamba mwagala nnyo ekyokubiri nkugambye njagala muwa flowers ze olw'ekyo then kiri ekirala kyeŋŋambye nti yalwawo ng'otegeeza muguminkiriza nnyo nze ku bintu Akram bye yakola baali bamuwaayiriza anti kati webawaayiriza today they cannot kuwaayiriza you then tomorrow then ne bakulumba ne mu nsi endala yes ne bakulumba ne mu nsi endala ne bakuwaayiririzaayo bannaaye so ngenda kunenyamu abakyala nga nange mwe neetwalidde naye ate nze nayiga n'enkita nenya abakyala mpulire abakyala bwe twagala nnyo ate lava etusuula nnyo eddalu noba nga toyagala kumanya naye bagamba Akram bamusanze omwami wange omuwakanira n'oteekayo omukono naye nga gwowakanira omumanyi gwowakanira fe abakazi when we fall in love we take long nudino oyinza okunkwanira n'emyaka 2 oyinza okunkwana jjukira mu abasajja mwagalirawo kiba kitwambadde okitegeera naye ate nze ndi wakusika busisi mpola naye ate ssebo nga yakoledde ngamba eyange kyogamba gwenkwana nga tannasalawo njira mwongere bwongezi budde yes nti ate wanaatuuka okusalirawo kati mu ebiseera ebisinga ffe tugenda kati ogamba nti kati kanzikirize gundi Nudini nga yakoowa yasikamudda yakwana n'abalala n'akola byonna bye yali ayagala okukola kaakati ate gwe wano wojjira mpola mbojja ate wa Nudini ng'ate ebibyo ye yakola ki abadde abitadde yes so kaakati fe abakyala we take time to pick naye ate omuliro ogugira ekwatira ddala n'owulira nga this is I think the person oba n'ekintu ekirala Bambi Kulthum doctor omwami oli bwe yafa era omulaba akyali mwana muto nga yeetaaga bambi okukola ki someone else ndowooza oba oli awo n'alowooza nti nno lindamuko kale fine kiyinza gwali ogamba nti akoledde yali badde yakikola dde weewaamu emyaka ng'egi tegyawera oba kati ekyo kireetera n'abantu okulowooza nti oba oli awo Akram yaliwo nga ne Haji tannakola ki ti maybe you are cheating on him with what ti ate wemmaliriza ekyo ekyokugamba nti abakyala bwe twagala nnyo nnyo kwegamba love netuziba amaaso nga buli musajja bwe bagamba nti alina kyakoze you don't take time to analyze you don't take time to gamba nti kanstadinga omusajja ono where you keep being there daddy bannange oweebiso ate n'ovaayo n'olwana n'abantu because they've told you what then you fight then you do what ebyo nno byonna tubikola lwa love anti kyembadde ngenda nti naye ate nyinza ate obutakola ki kubanga love nze erina weetantuusa gwe toziba maaso paka awo no ate n'ekintu ekirala njagala okugirako eri bakyala bannange ffenna tubeera n'abatwagala Nudini ne bwe mba tondaba nti ndi mubi ne nange nina nfiirako ate nange nina gwe njagala
oli mubi naye si buli ajja nti okkiriza ate si buli ajja nti mukkiriza Nurdin tubaddewo nga ebbanga lino lyonna nze nyiza n'okubuuza Nurdin omanyi omwami wange wali omulabeko n'olunaku okujjako oli muganda wange ate mwereka era ye yali omu oyo yekka ate ndaba kuba kati nti ne gwe muganda nnina wange bantu babiri bokka that's how I've moved yali oli muganda wange yekka tolina musajja mulala okujjako ono taata w'abaana aliwo fakyo nga kiki ennyo weekuumira ki bantu nga bakoze bwenzi ate bagamba kati nze nyiza n'okubuuza nti ebbanga lyonna lye mbadde mu mawulire gwe ebiseera ebya red paper we yakubira nnyo neekuba neekola nfunye eki mu kwekuuma byebitiibwa bino bye ndi mu ssebo olwaleero nti wonna wempita they respect me wempita bankola ki bampuliriramu because at least they've not seen me in dubious things in a drama wa love ebyo oyinza okunsanga wali yes kunywamu by the way I love drinking okunywa ate si kunywa nokola kibata once in a while you be there you go out and have fun and I love having fun okitegeera naye in an organized manner still kino kituleeta ku ki nti bino byonna mbulamingamu abakyala famire eyo nogireeta nnyo mu mawulire buli kaseera in fact Dr. Kuluthum tali yekka waliyo ne families endala z'abakyala baserebu nga 3 ezinaatero mu maaso awo muzirindeko nazirinze ku idi zirage ebifaanani famire twalabanga nnyo famire zino kiri nyambadde gawuni simanyi muziyita bateeze engoye zammwe shariya omwami yaguze yabwezi hijabu birererere ku luno ndi wano n'omwami biki mubalinde bakyajja balinga 3 4 mu maaso awo era ndidde wano ne nkugamba owaaye tombulira linnya nnyo gye bali kasita oyo okwali otegeera nti kibi nnyo okuleeta nnyo famire issues zaffe gwe n'ofuna omuntu gwe gwakugambye nti nno gwe omuntu oyo omutunuulidde wekka anti waliwo omuntu okuba kati nga ezo photoshoot z'ogambye ezayidi olaba ne Zaara yayina kiri ekintu kye naye ng'era olaba waliwo abatya kiri kye yalingako ekinayijeeri ekyo naye ng'era olaba Kisudaani si kino towakiraba nawe kyali kisizaawa oba mu matu Zahara olidde lya ssente zo Zahara mukwano gwange simwinako ttabo naye yaleeta ekisajja naye yayina ekyo naye nga waliwo agamba nange kaŋŋendera olwa ssente nga n'ekyembuza kyali kisiza mu matu mu nnyindo oba mu kkundi sikite ekisajja kyonna kirabako nga Zahara akirina naye nga kati kigamba kitya ndi ntukudde bwe kiba kinaaba kivaayo ndi kati ntukudde oba kigabuga nze nvuddeyo naye sebo sente osaba nti bambi tukutte nnyo families zaffe ne tuziteeka nnyo mu gundi si buli alaba ekintu kyo nti abeera akyagala ate si buli alaba nkyokola nti akisanyukira naye ate abantu bajja tumalako mirembe ku kusanyuka si nti nedda tekuba kubamalako mirembe ate abantu amu batuyigirako nze nkulabye ebbanga ddene I don't know your wife I don't know your kids tobayina mbalina nze omwami wange abaana bange obamanyi okujjako once in a while nga nze njagadde ne ngamba nali manyi gwe mama wa Jenny Namukasa si gwe mama we Jenny Namukasa kana akabeera ne Moze si gwe mama wako lwaki bwe nali ndaba nze dda nga nfaanana bwe ndaba nze si gwe mama wako I've not but I have kids okay and I have my girls okay si ye nkutegedde nti si buli kimu nti tulina okiteeka ku ngundi ate laavu eno ey'okubeera nti buli kimu mayimaani simanyi mayi mukyala simanyi omusajja wange nze omusajja wange muliko bwomu liba ogamba muliko bwomu nga eri akukenekaga nga waliwo amulina wali mu nsonda muliko bwomu nga jjo alina gwe yabadde yasuze n'omuntu ate nga gye yasuze yamugambye kati nze wambuuzizza ekibuuzo nti nno nga weekuumira ki oba walinga okola ki oba ofunye ki mu kwekuuma abawala gye bali nagamba nzuuno nvuga motoka nze biibino bye nali ntya ontwale mu kifo tugeze nga Jacaranda ntandike ntuulaawo neerage give me chips give me this give me that ng'ate asaavinga ye agalaba nnoono simanyi alooza yasoze okujja nga nejjo ogundi yabaddeyo namulala so ebyo nga byengezaako kwavoidinga nina musajja wange yagenda mu lodge omutima olaba ndi byogerako bwogezi nempulira nga gunnuma nina musajja wange yagenda mu lodge n'omuwala
owa reception namugamba mwabadde obamba wendala yabo rumu mwabadde obamba wendala kati yete yakifuddeko nti ono balese mulala oba yakimanyi customer yabuuza customer bweberi rumu yakukoledde nkuweri gyotera okubeeramu nejjo mwabadde nkuwendala obamba kati nzaawo relationship weekomeye kitigumewayo omuwala kati omuwala yali mukyamo ki naye ate yani kubanga me I'm not there to monitor whom you come with definitely naye ate naye alimba anti njagala okulimba kw'omuwala kuliwa mbawe rumu mwabadde gyewabaddemu oba mbawe endala naye nga lwaki just tell me nze nkuweya mmeka is enough anti mu bulungi yali akikola ku lwa bulungi nti bweba rumu eri yabadde comfortable oyinza okugamba ku ddirisa w'oyagala ate nenkutwala mundala ate oba nenkuzza mu gye wabaddemu nti nkuwe gye wabaddemu ng'ate jjo sinze yabadde naawe story gye batunyumiza ogijjukidde nzaawo webikoma erinnya lyerumu gye mwabaddemu nti oli yagenda n'omuwala mu lodge receptionist n'amubuuza mbawe rumu nkuwe rumu gye wabaddemu eggulo kati ebyo bye nali neewala kubanga neekuumye nnyo ebbanga lino omusajja nga otuuke ku muntu bagambe nti ono bba wange naye nga gwogamba nti ono bba wange akimanyi oli bba wa muntu mulala else oba bba w'abalala nga bana buwala bwa loogi obumanyiizi bw'abantu mwe lwaki mubatwala mu loogi amutwale ate nze mbabulire bannange n'omusajja ow'okwagala nagamba nti tugenda mu loogi nze bannange biba binnemye aba ayagala wa bw'oba don't you have your house ate alinayo omukazi eka then why are you cheating talidi mu kukiitinga aba ayagala gwe aba takiitinga aba ayagala nze kati oba ayagala akutwalewa what is different from me that mukazi we kyatayina gwe nze nkimanyi nze mmanyi kindekere ekiri different gwe jangu tugenda onkoleko emikolo life bwetyo tugenda ngikolereko ewuwo kale ate wange oyaga nze gwogenda okukolako si wange ate nze ye point y'abasajja gye bawa n'omugamba bw'oba onjagala ntwale I don't go to the lodge. I lodge what there? Gwe. Kati mugamba nti no batasobola gwa kutu. Omusajja kwana yenna omugamba akutwale ewuwe. Yes. That's the first thing. Take me to your house. And secondly, why are you not married? Up to me akeje jonna lwaki toyina mukazi. Ensonga eziremesa abantu obufumba n'obwa. Kaakati anti woba ngambye mwale magante mukyabeera awamu temukyakola ki? Take me away. Wali abaana. Ati abaana ngenda beerayo with you ate osula mu rumu yo n'abaana. Pacho. Mugenda kulemesa abantu okweyagala. Nedda si kulemesa kweyagala twagala kendeza ku bwenzi wammwe. Okitegeera mukko. Nti twagala kendeza ku bwenzi naye abasajja mmwe muli wano mumansa buli kimu like entungo. Yet for us women twekuuma. Kye kiviiriddeko abakazi abamu nabo kubanga buli amusika ku kutu. Takyakola ki? Pacho baba weekuuma tolowooza abaana abawala batambuza ekigambo mu Kampala wano n'eye Masaka n'Arua nga bafaaki bafunyeemu ki mu byonna batambuza abaana abawala kiri e Makindi awo Nateeti kiri Busega babala mu ssaawa 2 n'ebbiri teziwera ndowooza ngamba bano abe Makindi wa salama wa ate nga si bamalaya baki nga bali ku modani bwa malaya mwe abakazi abasinga muri ba malaya njagala okikkirize Pacho nga sirimu abakazi abasinga obwa malaya mwabateeka mu line empya nze nga sibulimu abakazi abasinga mutambula muti n'odini akukwana ate oyagala nkuweyo ku ssente okunkolako emikolo nyina okuwayo ku ssente obwa malaya obusinga wabwe buliwa tuli wano naawe oŋŋamba bwemba ŋŋamba nkwagala olukugamba nti nkwagala mperezaayo 10 lyaki ensonga yonna gye muteekawo okimanya abakazi bakikola olumugamba nti hello bannanga I love you I miss you mbadde maze ebbanga nkugoberera you're so beautiful and what have you ekigambo ekiddako ndi namulwadde nno njagala genda mu ddwaliro kati senga wabadde tewampeereza kahaya I love you biki ebyo kyenkugamba yali badde yafa kwolwo yali fudde okitegedde
bebano bahalo how are you enjala ndi wane nnuma mpeza mtwalo ndi byonna biri awo era nkiguse nga sakubidde badde togenda oba toli waakulya kati okkiriza ndi abakyala basinga wano bamalaya namwe abasajja mwafuuka bamalaya namwe mwetunda naffe tugula nnyo abakazi bamalaya era awo wembadde nzija nti ne gundi oyo ku lusumu omulaba bambi yagwa ku kigundi nga kiri awo ne kimufera nga ye tamanyi ng'alaba kito ate nga kakati bano abasajja bankanya mugongo abo mbusimanyi nina 6 pack ebyo 6 pack ebitaliimu ebyamagezi ebyo naawoza nti nno ono kasita mbeera naye mu buliri ne mumatiza oba nenkola bwe nti manyi njagala babulyako kino ekintu olwaliro and mukitwale from me I'm a woman and ngenda bagamba ekintu which is very hard no woman will come out and say it but ate nino kibagamba kigamba abasajja you men should know that not every woman who is there with you at that time moment nagamba you're so nice you're sweet you're this and that mbubi abeera ategeeza sometimes they don't but because she knows ayina ebintu nga bibiri byayagala mu ggwe ayina kyeyabadde yakugambyeko kyali kubala after that incident after that action ogenda kisolovinga so awana ayina okupraisinga olowooze nti oli wakabi nnyo naye oba oli awo tolina she's not actually wali owuliddeko story ngono yakava wano naye naagenda newe omusajja omulala what does that mean nti abadde naawe bwe n'olowooza nti nawe yakuwanya oli wakabi okitegeera ogamba abakazi abasinga bawaana abasajja nti onzita oba tamutta lwaki tafa gwe batta lwaki tafa lwaki oba bamutta tafa lwaki wavaawo tagenda mu ddwaliro awabula kyogereko lwaki wavaawo tawenyera abadde nawe eddakiika 3 ku ssaawa ali ozita woowe biki bwe biggwa n'anaaba n'atuula mu ddiro n'akola emirimu naye obwedde akaba ki abamu n'asitula n'engoye n'afuluma n'ayoza waya 10 naye abadde munda ng'agamba omutta wakiri yalivuddawo n'akugamba njagala genda mu ddwaliro baba batulimba Pacho temunga mulimbi. I'm a woman telling you this. Muba mulimbira ddala. Kati lwaki mukikola ekyo? Muba mukola kyaki? Nze siri mune nkugambye there. Ah, toyinza butakikola Pacho. Pacho toyinza butakikola. Because one thing let me tell you. Omanyi omukwano bwongo. Do you agree? Mpulira nze nsoma. Usually me, if I don't have it in my brain at that time, I don't go into that action because sagala kulimba chovola banze ndoza bibakugamba byali bituufu nze wemba njagala abaana bano bali otegera nti wemba nkwagala ebyaddala nti nga nkwagadde nti it is real love kyo omuntu gwoyagala tosobola mufakingako anything buli kimu ne bwakwatako bukwasibwa oti owuliranga there's something there's that automatic thing you feel bakwata waggulu wansi ne weggula gwoyagala naye gwotayagala ne bwakola ki akwata waggulu ne wansi beba bawoza nti no yena mututali bwati ne bwati simanyi talina kino naye ng'ate wali eggulo limu oba omwezi guli oba wen omuntu yamutwala aha tawulo twanonye none nga zikirira zikulukuta zigenda gwe wabadde naye talina kyavaako abatakwagala wagambye ku Ruthumu omutenda bugumiikiriza nze senga bannange senga oyo omusajja namugoba dda kuba ekisookera ddala omusajja was a gold digger yali abalabya bugagga ndoza yali amanyi omugenzi muzaata yaleka ebyobugagga bingi nnyo ndoza nga ayagala ku blindfolding bambi this chick asobola obitwalako ekyokubiri yali amanyi ndoza afunye machinery era ndoza ye kyeyali abalaalema ekkola yabeera awo ng'akanya mugongo naye ate n'atamanya nti mukanya omugongo ogwo yali badde ateekako ne discipline n'enkula ya akiramu nga tendabikira mugongo siwa 6 mpozi kaakati ye yali abazizze ng'abazizza ebintu ng'ebyo kati bw'amala n'agamba nti no kanjire laavu eno nze mbeere nga mukavaringa laavu nti ate teyamaintainingayo discipline of love yeriwa ti omusajja yenna ng'omanyi nti omukyala ya providing everything please discipline must be there omusajja yenna ng'omanyi omukyala ye provider ate ng'omanyi nti oli kumerukira ku linnya ly'omukyala because we didn't know Akram she's Kulthum we knew okay ate he's one person who didn't nga bwe nkugambye nti no yali badde ateeka mu respect mu relationship yaabwe fine ayagala nnyo omukyala naye yali badde agamba bannange kino bwe nkikola kitiibwa kya Kulthum kisigala wa
kino bwe nkikola kati bankute n'akawala simanyi ebyali ku Salama Road byali waye nawe ne malaya bwe yagira ejjambi webale nnyo oba bonna obuntu ne tubulaba butambudde buclips bukoze butya naye gwe wabaaki ate kutoyina omukazi omukyalo omulungi ennyo kito kiri awo kirina everything kibebbi bambi kikulusumu kidokita bannange kyasoma oyina buli kintu omusajja kyeyandifunye kinene kiti zezo height gy'otunulako n'ogamba ng'olimu wadde oli mukyala n'ogamba yes this is a woman who deserves the best, who deserves a good man okitegeera so nze bannange olwalaavu nenze kale taasiimirawo gundi era sinza alina omusiimira naye namulabirawo ng'onofere walabirawo ng'alinga bambi ono yafera Stasha era naye n'amuyiiza amagezi namutwale bwe nagamba okuswala kuno otegere kyenagambye kitwala omaani oba konge eyo kitemambaawo Stasha yakifuumuula ekyo ekisajja nankula nangamba ekisajja kituswazizza ekimala omanyi Stasha mukwano gwange ate Stasha yali ayagala kivaamu mu mbaga ku lunaku lw'embaga lwennyini yali akivaamu nga tennaba nawo era bapapa si bebeegayira story eyo gijjukira bulungi Mama Fiina si ye yakola ki Stasha mwannyinaze bantu bano tunagamba tutya ye yakivaamu era okusola ku nnaku yalimu kimu nabagamba ntya Mama Fiina ne yeegayirira mu saaluuni bannange sikyekya Mama Fiina ye bangamba Mama Fiina mukwano Mama Fiina nno gyontwalayo mubuuzeeko bonna bonyumyako bakwano bange ate ontwalayo ddi mubuuzeeko okutwalayo waati mugambe wano mu ennambayo ngenda kuwa ennamba abafere bangi abakoze erinnya lya Mama Fiina waliyo ne mukwano gwange obabba milioni 2 nga bakoze erinnya lya Mama Fiina era nenzija nenwana Mama Fiina nze omanyi njirawo abantu omubiri ne naye simusisinkanangako naye oli namugamba nkubuulire oli yakufera mulala milioni ze 3 I don't think Mama Fiina is that cheap talisobola era baminoza mugamba abantu bayambye Mama Fiina era milioni zo 3 zayagala bambi naye bambi yamukuba sente yampereza ne screenshot lwakuba essimu yange bakikola ng'amubbye nga byonna biba discussing kati ono ne mugamba nampereza ndaga ne gundi yaabwe calls nga bwe bakolanga nga wakuba video call oli takwata ne mugamba kati that would have been the first indicator to show you that oli yamulagako mulaga nti ono mufere naye nga yetakiraba ye kasita yawulira erinnya yamulyako ba milioni 3 Mama Fiina ngenda kukolera kiri naye namugamba that is not Mama Fiina era ni Mama Fiina ne muyirawo omubiri awo ne mugamba nno tekisoboka tekiyinzika kuba oyo do you know the money she has era Mama Fiina milioni 3 from that yasalawo abantu yabagamba gwamunoonya luba lwa Sunday genda omulabe physically ebulenga oli bwakubira essimu sigamba gwe ngamba kiri gwobadde ngamba gwe baafera ali bweru era amugamba ali obweru amugamba kubira video call ate omekinga eshuwa oyogera nange mbuuze ebibuuzo mbe nga mbikuddamu nga n'emimwa ogiraba abantu bamanyi n'okukwata video enkadde ze yakola oli n'akitekawo ng'era yessimu gy'olaba bafeza abantu bannange waliyo ono omukazi gwe bali bagamba simanyi yaani ono simanyi mukazi kyo yabadde agulira abantu emmotoka oyo simanyi biki waliyo n'ali mukubbira naye mu mannya ge naye ng'ateeka video bukadde ng'oli omukazi ayogera birala naye wano akozesa gundi ndala nagamba mujjemba we ssente biki oli afuna video nga Mama Fiina yali ne Nuruddin n'afuna Mama Fiina yekka n'agamba ondaba muzzukulu oli otya ndabye oyina ebizibu kati omaze okundaba kale n'amukubira ku audio kakati olumu no baba n'abasajja oli n'afera omuntu kale gwe bafere n'anyiigira nnyo Mama Fiina omutuufu bambi noono yanyiiga era nze nakola ne bannange bino byempoleza abantu byesimanyi lubundi gwa ne mugunde ez'okuwolereza era kwekyo kyoyogedde lwakuba essimu yange teriiwo mbadde nda kusomera abantu be bafeze mbasomere n'aba ya Mama Fiina original abaagala obuyambi bwe ngamba obuyambi mu kubajjanjaba si bano basimana noonya ssente ate noonya no kuba basinga be bafera njagala za bipande kuba mbeerawo ne muyirawo ajja mujja kwogera ng'omuntu naye bali begambye bano abasinga be batera okufera be bano njagala mikisa bufumbo bwange simanya biki nina mirimo gyange kati bambi bagenda omugirira nga essimu yo sigiyina abana abajagadde eri personal abo beno simanya kubajjanjaba
bo banyini boxing nze njya gibawe namba kweri eyange 0701 8563 ku Ruthum mama Fina nja kutwalayo ekyo nkyeyame mujja kwogera ng'abantu oli mukwano gwo kati ku Ruthum omwamagezi kimu kino ekino ayinga yakivuddemu akivaamu takivaamu nedda yakivaamu dda naye ng'abadde ng'akola kyalina loza the right time okikola ki ne bannange kimunyize kubanga kubanga anti omanyi lwaki kimunyize n'engeri y'okuvaayo kyogera ye tetalina mu lulyo olw'okwekazaakazanga Pastor Bugingo kuba singa yali yeekazaakazanga Pastor Bugingo naye singa yakikubawo dda okitegeera naye bambi ye abadde wali yatuwaanira nnyo omusajja ne tulowooza eyo owakabye ennyaze mu bigere byani ndoozi ekyaleetera kyewayogedde ekyaleetera ku Ruthum obuzibu kwejjayo kweteeka kubeera kitundu mu ntalo za musajja kuvuma bamugize kati time etuuka ng'onoonya w'omuwakanirako w'ogamba nti oyingire mu nsonga ezo nga okwegamba oswala nnyo singa okunnuma bannange ku Ruthum bannange he deserved a fellow doctor oba professor oba kwegamba the calibre eyo yes kubanga kati bambi oli yali guliki muzaata ate ow'amaanyi tiyali ate alina kuteeka kati awo kitiibwa kye kiba kiddakawo singa oba yayongerayo nabwongezi waggulu nnyo eri n'afuna mufuti ndowooza ayinza ofuna baseeka waliwo abaseeka abagagga abasuubuzi abasajja abali mu ofiisi bakanso balooya kubanga nze ekikyalo ekyo sikirabangako nti oba kyambadde bino naye wagwa ku mufere wa laavu naye banaye Mukama yeebale kikuwonya wakiwonye nekijja nekigamba mbiyaddala mbikooye Akram n'agamba mbikooye Hajati namutadde yabikoowa Hajati yatadda anti naye ayinza okuba alina byeyakoowa Akramu n'agamba byonna kale bibaddewo ndoko nteredde pakyo kambeere naawe gwe onontereeza nkuwase Akram awasani pakyo nange kigwe wala ate temukisuusa nnyaba mbo naawe tofumbirwa ekibi kigwana wala ndeka mukwano kiki ekigenda mutwalibwa nedda akuwase kajjukira ali bweru wagambye abasajja bafuna ssente abo bavuga biroole kituufu ekyo kituufu kubanga ze nange kennyini nali njagala nagenda bivuga kyembuuza ensonga eyo ogirinako obuzibu Akram okuwasa singa biri byonna yabadde akola abivaako bino bwe bamusibako abawala mpulira so wansi byonna byabadde azanyiramu era ajja kusigala abikola ki abizanyiramu I don't think mwasobola okukyuka kati ate nze oyo Akram tansobolerako ddala kuba nze nkuba n'okkuba leka naawe oyinza okiyituusizaamu empi nze nkuba n'okkuba era oyo byeyayogeranga nga simanyi mami nze nkweyagalira bano balimba eyo vidiyo bagifeeki nga tonabako oba zimuyisizaamu dda 2-3 lwaki muzanyira ku mitima gy'abantu mba nnakuyisizaamu dda nze ŋŋamba ki okikuba era bambi beetaaga abantu ngaabo kati bambi kikulu ndoza badde nga bakinyiiza ne kikaaba bukaabi naye nze mwana tusooka ne twekwata omwo munda sinze muwanvu ow'ekigundi ekyo nga ku Lusuumu sooka ne nnyimira ne kugamba hallo bino biki can you talk kwata amataayi nze omuyoola yagalangako omulala nga toyagadde ow'engulu kuba ffe tukuba omukuba era bambi webale bamulaga bu vidiyo buno bonna naye ayinza bikyatambula kiyinza omwetondera bambi kiyinza okuba kijja kwetonda bambi tokkiriza ku Lusuumu oli mwana muto nnyo dokita ate nga naye Mukama yeebale butabaana kozi bazaala sijjukira kufumu tafunanko ku lubuto tebazaala sikijjukira akimanya sibajjukira balaba na bebi naye birayika tebazaala tebalinayo balabika balina sikijjukira tekibangawo nti nga ninawe namulabirako ng'ageze nnyo yazaala alabika kuva mu Giant ssebo yasikira muzaata mu bunene munene muwanvu abantu abanene ku makya omusanga ali lubuto enkya omusanga talulina nga wano we nabeeranga nammwe ojjukira omunene bwakkuta mulowooza nga muwanvu gwe teekamu olabe wawe
Mose yangamba ndi bali balozanga nzikuse bukusi. Nyina mukwano gwange bonna ku mbandooza ali lubuto. Nakati ogamba nange ndi lubuto. Nze mba mmanyi muyina embuto. Never. Yeah, amuonye buonyi bambi. If it has so happened, I think omanyi tutamba, omanyi bisere bisinga love ene tuwane tubika amaaso. Dinangi oba nafa abamu. Tulina mistakes zetu koze nga era tugambye example ya station biche. Tulina mistakes zetu kola mu love. Nga for you think bambi oze mu bya love. Chokanga ye taze mu love. Oshegera ye aze kubbako bya kubbako. Oshegera. Oshegera. Tibambi yaina azze kubbako bibyo byoyina n'okola n'ogamba ng'ate gwe ate ffe abakyala bye twagadde nze okimanyi nti nsobola okwagala owawiri bbalo ne mufuula the person I want because mpuliramu emirembe naye ante era owawiri bbalo kati beebo nti bwakuyiwa bagamba yali amusuubiramu ki abasajja tebaaliyo naye ate munnange nkubuulira boolaba abamu babeera bamanyi ennaku yaabwe ate nga nabo sina nnaku naye nga nabo babeera banoonya mukwano nno weewuunye era nga kye nali nsuubira nti mu musajja oyo Akram senga ate ye bwe yalaba nti obaona dokita ali nnyo mu mawulire ye yalizeeko emabega n'atagira nnyo ate nga naye naye atejjukira naye yali ayagala kujja mu butaala alage nti yakola ki bino bye tugamba Pacho nze mulina dokita nze mulina yakoze lisiti agenda ovuma buli kati weegase ku lisiti gy'agenda okuvumaavuma ayi ate kakati ebivumo bye bisinga bya bugingo Akram bisinga ebya bugingo yampeereza n'essaala bugingo yakweza essaala mutugumbule omutima gwabike vako bugingo musajja nze kasite kali nibabenze kankuwe bye nalisikanya na bugingo olunaku lwe yavaayo n'akola vidiyo ng'ayita abaana be amanya yagamba atya yagamba abaana babaagala nze nasanyuka nnyo ngampuya Doreen Gift bugingo gundi Jennifer Simanyani Treasure biki bonna bugingo nani nensanyuka maze abaana emyaka 7 sibalaba gwe ng'ogaana okusonyiwa omusajja oyo bugingo yavaayo kusonyiwa with conditions wane gundi egamba nti terms and conditions must apply. Naye baali mu kwogerako kati baagala okulabwa ekibuuzo ogamba otya bo baagala okulabwa lwaki tebaagala oli taata waabwe what about banaafuna taata waabwe omufaanyi what about nga taata avudde yagala balaba baagala bakolimira abakolimire banaakiddamu olaba ffe abeebweru tebyatukwata kati ebyomusaayi ekikolimo kya muzadde kikwata naddala nga ye avuddeyo ebikolimo by'enkoko tebitta kamunye senga kamunye tezikyalya bugundi what about tata who has done what who failed along the way nga tutambula n'abaleka wano n'abaleka ebusega nga mugenda Masaka abaana abo si balokole what about being amulokole bagambye obulokole kizijjako feelings zange kizijjako kinkyusaako omutima mwe taata yeekubye mu mutima yakeekuba tanneekuba bulungi paki buzibu ki tanneekuba bulungi kati gwe olwanyisa nkolagana ate nze ngaakola ku lisiti eyo ey'abagenyi mugirinde kati nno abaana abo tomanyi kijja abaana no bagenda kuvaayo omwana agenda kuvaayo agaye taata waba tazze siri wamugenda kukola mutya kakati nno mbasese kati mugenda n'okufuna kati bino mbyogera mugenda n'okufuna n'omuko omu oba babiri nga si baawano nga si be Uganda nga tebaagala kumanya nnono yes abaana abo omutima guŋŋamba balokole ate ani agaanye okubeera obalokole bwabwe nti basobola okusonyiwa ebyasoba omuzadde bagamba batya takola ki mbutasobya ebyo bye mwali muwabya wano Dr. Jose Chameleone mutabani bwe yavaayo n'ayogera tewalaba nga yadda mu layini n'atereera abantu abaali bamudaikino ffenna ne twetereza ffe mikwano abaali beeyita mikwano gya gundi n'atereeza buli omu n'abaliko online mbu omuzadde tasobya what about bro muzadde tasobya nagamba muzadde tasobya bro Uganda ffenna n'atutereeza tewalaba nga twatereera ne taata n'atereeramu who said you know muzadde tasobya who said weya ono huuzi muzadde
Nate robuza on whose muzadde. You know? So ebyo byogamba muzadde tasobya no temubiri. Nati kati yatereera. Ani yatereera? Bujingo. Njagala kujjukiza pacho. Mozo badde okimanyi nti no abaana ba gundi batereera. Bujombo basula mu nju ya Bujingo. Bwe kiri onakubuulire. Baana ki? Aba Bujingo. Kati wali oyagala basule wagali makage yazimba edda. Nega mbuuza mbuulira lindako. Neno mu White House. Yani. Goyagala kugamba nti gana makaka fanana eri gali. Enjawulo weeri basula mugani. Wali oyagala basule mugani. Bujingo yali ayagala basule mu magagera mu. Ani yamugoba? Ani yamugoba bamugoba bugobi? Gomanyiddewa. Bamugoba bugobi. Ebyana ebyo byakuŋŋaana ne bigamba bawano. Kaakati bwe biba byakuŋŋaana. Era naye kasite kirungi yatuuka n'abagobako lumu n'abagamba muve wano kati abagazaaki. Uwa yabagoba. Ku kitebe wano. Uwa. Kusoloti. N'abagamba ati. Ati buli mulimo. Nga kikinga agamba ati. Buli mulimo. Eri business simaka. Abaana mubeereka. Kakati mutataganya abakozi. Baba bote bwogenda okola. Baba bote bwogenda kola gundi ye office ye empye je wateseyo. Siremu. Eriwa gyotalimu. Ebyo byotagala kwogera bituufu. Ndi ku kituufu anti nkugambye. Moze. Abaana balina okujja ku mulimo gwa taata nga bwe baagala. Tuli mu office mu muveyo nze ntule ku tojjukiro lya letanga bakazi be ku. Baali tebazze baana baali basse kusaba fees ngolo fees tezikyajja. Wamanyako omusajja yakola TV nga buli mukazi gwakwana ajja ku TV. Anti obwo malaya bwe busiru bwe wayi muba muli awo kojja wazze nno kojja w'omugaggaze mbu kiki njagala muntegeko ku TV nange kintu kya mwana waffe ng'avuddeyo busoga alina ebinyeebwa anti ngugamba baŋŋanda na famire kati ku mulimu bamanyi obbagobayo ne bagamba ebyeka mu nninde eka mpozi lwakuba kiri enjawulo wenyinza okwekubiramu gye nti ate eka yali takyajja eka takyajja fiizi tamuweza abaana ne bagamba tugende watata nno ne fiizi poliisi ne bajjawo ne babagobesa poliisi really ye yabagoba wamulabako nga bujinga Nuldin angole ya mitobedukire ngata melo olowulira ne bono byogera opulira bulungi ye nkuwulira ne bono byogera omusaya yali nze ngamba bugambi nti obaye agira you know ne yeekubye mu mutima kyobadde oyagala ate amaze okwekuba mu mugamba agende gyali abaana agamba bwe mwagala mutango that kwetonda we have not yet accepted it jakumbuza mwenga bani era as Uganda don't be offended because if offending one woman you offend and I don't think he offended only women n'abasajja bagenderamu kati okwetonda kwe kulinga okwa mwami Museveni kwe yajje Uganda n'agamba ekkololo wali netondera banna Uganda netondera Obuganda jango soko ngambe netondera Obuganda because of ABCD and please Buganda forgive me mwami Bujingo vayo gambe netondera family yange olwa kino na kino I think that is how they kwetonda nedda omuntu omukulu ayina ko olusu watambulira n'agamba owange Nuldin when you wrong me nze ngamba Nuldin nsonyiwa Nuldin netonda nsonyiwa do you accept obangamba Nuldin nsaba kunsonyiwa mwana kiri ekintu kye nakola luli nenkuyira omwenge nga toli musajja musiraamu nsonyiwa bambi okuwerwa ekyo kye nakola which one is more weighs more weight anti byonna kuba naye kizito wakibaawo which one weighs more weight and you tell me of that ekisooka ekisembeyo kye kisinga kyonyonyodde kye wakola naye byonna konna kuba kwetonda kuba mani nkunnyonnyola nti nkwetondere ku ki kati nze neetonda ku ki wembeera mukyalawo wankwatidde mu bwenzibi nze nkola ebintu bingi nenga mwami wange nsonyiwa nonga njagala ngambe anti noonya kino ekyakunyiizizza nsaba kunsonyiwa munnange luliro wansanga ne Moze munnange ne sitaani yanke makala ogwo mulundi gumu gwokka naye sijja kuddamu era Moze ennamba yenna gisiimudde nawe oba mwami yine essimu gisuuleyo funirayo akalala ogamba singa Akramu yeetondera Hajati Kuruthumu oyo Hajati nawe Kuruthumu alikega gundi talina yali tamusaanira n'ekisookera ddala atya the other one is a class above sea level Dr. Kuruthumu Akramu yatasaana n'ekisaana nakyo kiyimiridde what about okuyimirira nga brains
fe twogera we are talking about brains, beauty with the brains. Tetwagala nti kuyimirira nga toyina kyoyina. Ng'oli ambulwa kubanga oyimiridde. What about n'alya kuyimirira? Kati Akram yali byentero gamba abasajja bana bavubuka abagenda okunoonya bashuga mami bikimbirwa kuba yakanya mugongo. You're bogus, get a job to do. That's why they leave them in the house. Olina abeera n'abasajja nga bataano. Naye nga tojja kwogera because yaku housing nga yakolera buli kimu. Nga tolina rights over her. Naye Akram alabika era abadde mu mbeera eyo nga naye basuza musuze baliisa muliise. Kakati such a man is a very useless man. Lwaki era wagenda bakuyambe n'okuyamba. Omutana agenda. Abadde yeerwanyeko kati atandika. Talina bye yeerwanyeko. Ono yali amuyambye. Ono yali amuyambye n'omufuula kikyali. Ne bwe yalaba ntooza nti omanyi okusika bagamba okusika ekitajja something like that. So she tried to pull and try to fix this man where he's supposed to be. Nenga ndoza alaba tekikola ki. Okireka ekyo ekintu ne kikola ki. He's not meant for you. Kulthum is not old. She's a very young, beautiful, lovely, loving woman. Kimutaddeko denti. Kimutaddeko denti. No, let me tell you. Those things people kati mbwecho kinene nnyo. Ekisajja ekyo kigenze era yamuzaalamuko ku mwana. Kulusumu yaliko olubuto ndowozaawo. Balina omwana. I think they have a child. Katonda abayambe abemuwala. Omwana tebamukyawa? Ngamba abeere muwala. Bwana bamulenza nti omwana ajja kusigala bagamba omuze gufiira ku mugumba. Not all. It depends on how you were brought up. Omuze gufiira ku mugumba ozaala omwana n'alyoka akola emize gya kitaawe. No, mukwana. Si buli muntu nti akola ebyo byakola ki? Byakoze. Oyinza okuzaala nga bagamba amaka ago simanyi gali bwe kadi we naye ate n'ofunamu abantu nga mwattu. Abo tebasobola n'ofunamu balooya. Agamba kati so ebyo byogamba nga nti no. So ekyokubanga Kulusumu yazaala naye omwana. Olaba wasa abantu balina abaana bataano mukaaga oli n'afuna obufumbo oli n'akola ki. Ye Kulusumu ye mukadde nnyo mutasobola afuna muntu musajja mulala. Ono Eseze omuto yafuna omusajja n'akola embaga ku myaka emeka. A good example. Abalabi mwebale nnyo tulaba. Nze kansiibule share. Ani njagala basibula ngo Kulusumu amagezi ne Akram amagezi n'abakyala amagezi. Kulusumu nkwebaza okubanga wakoze. I think that is the best decision you've done in your life because okubeera n'omusajja ebiseera ebisinga ng'osika musike gy'ali batumenya nnyo abo abasajja. Ate ekintu ekirala ndooza abakyala ffenna twalibadde twagalako abasajja who are older a bit nze kunze because a man who is older like for example nga Muzata the late may his soul rest in eternal peace used to love ono omukyala ndooza ebitagambika because one he will be there yes akwagala ebituufu ajja omukolo nga gutudde abantu 13 mukyala wange omumanyi n'asituka mu bitiibwa Kulusumu nsobiye alinda ate etya ova mu bitiibwa biri ebiyiika ng'amata ne yeesuula mu ttaka ebitiibwa byali biwedde abasajja baliyo nga bamuwa obudde. These are mistakes we make along the way as we move and I think right now when she collects I believe right now she has already collected herself and right now she's going to take her time and then choose the right Haji or sheikh or shay or whatever. Oba muntu yenna nga ne musiraamu. Yes. I think right now she's going to do the best decision. Kuba bagamba tumala kwekona. Yes, so I think right now God is going to give her. Namanya bakyala fenna wetuzaala and tubeera n'omuntu no maturing. No luga. Tamusobola. Mose nkubuli ekyagambye. Asiramuke. So kigambo kyenjagala okusembyayo ndooza ngamba mbadde nkyagamba abakyala nti at least omusajja bw'ofunako omusajja ali a bit older than you abeera akweguya ate abeera buli omu aba yeeguya relationship nawe omwagala because there is that love and everything he gives to you ate naye akweguya agamba I don't want to lose kino kibubu kyange kipakyo kyange bambi ekyana ekito otegeera so abakyala bonna bali eyo I think trying is always not a problem. Naye nze ngambo trying iddewa when ate ekyokuba nti oviiriddwako maybe omwagalwawo tekitegeeza nti you rush into a relationship gye tusangira gundi ne twekoona ne twekala ze tugwira ku Akram modro. Akram modro ne Akram mujoza okitegeera so tugwira ku modo ezo n'ogamba yi ne weesanga nga ggwe obadde like for example weebeera mu motoka ng'obadde oli mu Pajero TX no yingira no gwa ku kavitizi kodanga you know like no so I don't know how I should really gauge and you feel what I'm really meaning so ntibambi maybe she thought
kati bannange afudde oyinza n'okubeera n'ekintu funye muto munnange muto munnange maybe oba banagamba batya nti bannange owange yafudde ku myaka gino emitole migetsa mwana ekyegeera nasanga Akramu twamusanga wamoze Salama Road yali abeera ng'alamaga oba yali addawa ng'alina engatto zino ezopeni ez'abasiraamu abola kukuba mu kalabanda ng'ekigere kigubye ne ŋŋamba ono ye mukyala dokita obufumbo buno anaabusobola ng'addugaddemukko yali mukyala ate kati bwe baba bakulabirira nga bwe wagambye oŋŋambye yali amulabirira amusuza amubeezaawo alya ku linnya lye but oba tolina mpisa nga you've failed to understand the condition you're in ofuuka mukyala abakyala bagamba maki bonna awamu abakyala ngamba nti ebiseera ebisinga obufumbo tubeere bagumiikiriza ekyo kyensookera ddala ekyokubiri twetegereze nnyo si buli azze nti buli azze nti aba azze si buli azze give it time however much si buli ajja nti asaana okuggulira however much tubeera heartbroken ate abakyala njagala bagamba mulekerawo okola decisions one nga munyiize nnyo oba nga muli happy nnyo oba nga mukakasa babaleetolodde olaba kola kukakasa kankikole mbakakasa oba kwagala kukakasa abantu nti I can also you know nti babadde like nina omukolo gwe nalabye ennaku ezo naye oli omugole oba ewaabwe baali tebafumbirwangako banga bagamba mwe muyina ebisiraani temulifumbirwa bannange yazina nga agamba abantu kino kiki nga kwegamba you know kino kyendese si muntu okyegera nga kwegamba yagamba you know mwalinga mutwogerera oba you know I don't know mwayogera manga ffe tetufumbirwa kino kiki oguninyoko so let us stop sifumbiddwa doing things to prove yes okyogedde otya mu Luganda the right what is the word okukakasa yes okukakasa yes okukakasa okola kakasa abakwetolodde nti nkisobolera kati sikikoze okulumya nti nkikoze kati kibalome kati waba yakikola luli nga akola bwati kati okimanyi nze nalinze ebifaananyi neninda biki actually nga tonakola eyo show lwakwambadde bize mbina ebyabavubuka and what have you naye nze nali njagala okusooka ova ndoza nze I was going to be the first one naye idi negwa nga twalabanga wano families ezimu ba rape akina rape akina Dr. Kuluthumu Sebunyazi waliyo families nga olaba nga mulinda bifaananyi Treza Gundo Segeera buli idi noga leero bano bagikwatidde wana biki naye saazira wabula ezimu rape saabalabye Basebunya inayo wabalabye Basebunya ne Rema we namakula Bakenzo inayo wabalabyeko ne gundi ne minister we naye kyaki maintenance bebe kulu gwendaba nze nabagambye lindako families zijjawo families ziringa 3 nnya ate zonna ndoza mu z'abayisiraamu ate nga bonna baserebu abakyala tubeere bagumiikiriza mu byonna and nga bwe mbagambye tuleme kusalawo nga tulina obusungu bungi nnyo oba kuproving oli okay nti taata w'abaana ono akulese ono gaye kannange kamulage nti ate ku mukwano gwe Arafat gwe njagalira ddala kati kamulage nange nsobola okikola no oba gwe weeweebuula it is you disrespecting yourself now ti n'abaali badde people would have been on your side say she did that you know otegeera ekinavaayo yamanyi kati olaba ndooza waliyo ne baseeka eyo babaani abasiraamu abo abagundiivu abagamba kale ono mwana senga yagumiikiriza nze nali kino nkitwala kino naye baliisa byamahale bwegati okitegeera kisava kiri awo nalaba gye kyasibira mu myara Hajati Kuluthumu Katonda akusaasire obona obulamu obwoddako ogende wosaanidde abakyala b'erubaga basiibulo baganda bannange ab'erubaga lwako omusana asimanyi naye nga ate we bakwagala awo kuba nabo gubookya bannange ab'erubaga Rubaga parish mundabiranga ddala nze omukyala azze okubanga nnyongerayo amaloboozi gammwe let me lobby what I can kantuuseyo eddoboozi lyammwe nsobola obbasakirako kubanga nze bye mwagala ne bye mulina okufuna nze mmanyi webiri gwamanyi webiri Rubaga yeriwa Rubaga parish yeriwa Rubaga parish abantu babeera mu bitundu nga tebamanyi gye bali Rubaga parish tuweegwa mu Rubaga south ngawa omubaka wange antwala ya Aloysius
tokolanga ye naye tubuulire wa asigamba nze badde nkugamba munange mubaka waffe ate munayisimu ogereko ye omubaka waffe ya Rosias kati njagala omuntu ategeere constituency yo omane abarubaka parish babira bagitegeera bulungi nnyo nga wa parish yaabwe weegwa nti etandikira wano neegwa wano neetuuka wano so abasinga Rubaga bagitegeera bulungi nnyo era nga yes njagala bagamba bugambe nti munnange olunaku olwo mundabiranga ddala era nga si oluluka ne kati leero wabaddewo elections yes ez'abana abantu aba PWDs abantu abaliko obulemu and what have you yes then weekend yenye tugenda kulonda abavubuka twagala structures zitandikira ddala wansi kulaba nti tulobingira abantu nti abantu bine bifo bibaddeyo awo twagala unity platform mujidde people power our power people power our power people power our power okay nkutegedde bulungi nnyo ate nga twagamba abantu abatatukoledde tubakole ki tubaboole okimanyi tokimanyi tubajjayo anti kwe kubaboola tubajjayo tuli kubajjayo ate nenjagala obalikira message eno tibona bonna abatulaba baleme kututwala nti fe abazze tuli balabe baabwe tuli balabe fena twagala His Excellency Robert Kyagulanyi yatugamba entebe zonna ziri vacant including eyiye ekyo bwe yakyogera era twalabye nti juzi wano komiti yatudde abantu bonna baddamu ne bamwesigisa entebe ne bagamba munange tutwalemu era emyaka emirala twongere yes as the president twongereyo maaso tuva ku main kakati gwali awo tolowooza nti nno abantu abazze okwesimbako oba omuntu okujja nti lutalo ate namwe abatakoze nga gye muli weebale nnyo ate namwe ababaddeyo naawe nga ddala mu butuufu olaba tokoledde bantu lwaki mwonoona ssente okkuba ebipande ebirala abantu bakuba bipande nga ate temugenda nabbawongera kalulu nkweyanzizza nnyo atambudde naffe okuva gye twatambudikidde tukugamba nti tubadde tutambula ne omukyala tebategedde mannya gonna nze Pachoto Harriet Asimwe aka Pachoto Harriet Asimwe woman counselor Rubaga LC3 okay tujja kuba tukwatagana ogusemba omulala nze mbadde Nurdin Ntege foot soldier mumulabiranga ddala amanyi gundi yange bwegamba slogan londa Pacho linda makungula londa Pacho linda makungula assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mweraba